Kino ekyakutuukako kyajja kitya? Naku z'omwezi alinga 13 Novemba. Mwaka ki? Mwaka oguwedde 2024. Nga ngenze mu kyalo eno Kyenjojo. Wenina akafaamu. Wagula ettaka? Iye. N'oteekamu omukozi? Iye. Ttaka bugazi ki? Heka 2.5. So nga yabeerayo kuva mwezi gwa 3 paka okutuusa luno lwe yansala nga 13 Novemba 2024. Nali simwinaako buzibu, simwagala nnyo ate sinti namukyawa. Nze kyenfa ku development y'abaana enkya bannaba batya kyataaliko eyo takitunuulira era tekimuluma. Waliwo enkolagana eringa ey'okwagana wakati wo n'oyo omukozi? Tewali. Ate n'enkolagana eya bulijjo ya mukama wange n'omukozi mwali mukolagana bulungi? Nga tetulina buzibu. Nga tulina mize gyonna gy'omulabamu? Nedda, nga tagenda na ku mabbaala, nga takola ki, nga tanywa bitamiza, nga tafuwa na sigala. Alinga myaka emeka? 24. Yalina omukyala? Simanyi. Naye yeye mu kulaga ab'ekyalo yalinga talina. Nali nkutte ejjiiko ntunudde nga sayidi eri nga yanva amabega ng'akwata ku nviiri. Twekwata ku nviiri ne ndowooza oba abadde aseerera. Naye ng'aleese ki? Kijambiya. Jjukira waka waliwo abalenzi 2 abapya n'omugenyi omu. Be 3 ye waakuna nze ndi wakuta. Kati bali bize nga booza sowaani. Tebaalaba kisa ekyasooka nti kintu ali mu kutema. Oyinza ogamba omuntu ayimiridde buyimirizi. Nga yasooka wano yasooka n'atema omutwe? Wano kutu. Kati yali agenda otema wano, yali ayagala wano. Ninteekayo omukono n'atema omukono, eggumba ne likutuka. Kati we yaddamu okusala bali agenda sala wano ku bbeere. Olaba kino ekisuula. Ninteekayo engalo zino nazisala ne ziggwa. Nezikutukako? Kati n'aleeta ng'agala sala olubuto kubanga olubuto ali alumanyi. Ninteekayo eviivi. Kati baane we baamanya nti ono ali mu kukola obulabe. Omu n'amukwata buli obubiri obuto ne budduka. Kati we yamukwata nange nali sobola kusituka nti oba muyambe mulwanyise mukube, engalo zaali zivuddeko. Nga ndi mu kuwogana baneiba ne bajja. Bwe yalaba baneiba nga bazze twali twafeesinga kigeeti naye nga kyabibaawo. N'abuuka n'agenda. Mu kutema talina bigambo byayogeranga? Tewali wadde. Ng'atema kisirise? Tewali wadde kyayogera n'ekyo n'ekimu. Nga gwe tomubuuza naye lwaki onkola bw'oti? Ate nali samubuuza nange nali neebuuza oba kiki accident, naye accident ya mirundi 1, 2, 3, 4. Export TV to the world. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya mikwano gyaffe bonna abaakoseddwa mu bivulu ebyafuze omwaka nga guggwako okuli ekyenkuuka n'ekya Crystal Panda empere kyabadde ebuloba. Olw'effujjo eryakoleddwa abayimbi ng'aba Alien Skin, Palaso n'abalala tunyolwa nnyo olw'abo abaafunye ebisago eby'amaanyi. Nina ne mukwano gwange baamukubye ne weebuli kati yabadde wa lubuto lukulu ali mu ddwaliro ddene. Ate ne mwannyinaze gwe ntudde naye waneeno gw'olengera naye ali lubuto lukulu nga bw'omulaba era ssaawa yonna asuulirira kuzaala. Nze omwana Soda nkwaniriza nate oli ku channel 2 olunaku olwaleero omukunja atasera ngenda kusaba subscribing weewaawo ne Export TV ku YouTube wonna tunoonyeeko. Nga tetunabatandika maamu ono tunnyonnyola nteekateeka ezigenda mu maaso mu ggwanga. Ngenda kujjukiza gwe na mukwano gwange ndaba ng'olina challenges mu bulamu bwo, oyagala dduwa eri esobola okuyambako mu bizibu, oyagala kasente musajja ebizibu mubimanyi ebibasumbuwa nga byetaagamu amaanyi ga Allah. Ngenda kusaba weekwata omulombi w'edduwa Kayingu amanyikiddwa nga Haji Miti. Enamba ye eri awo wansi osobola omukubirako n'akuyambako ku nsonga ezo naawe obulamu bwo ne bweyagala n'onyumirwa ensi eno ng'abalala bonna. Ab'Export TV ngenda kwaniriza ate nkwebaze nkujjukize mukwadde waffe owa Cambridge Junior School. Tugenda kuddayo ku ssomero abaana mubatwale ku ssomero basome. Kyogenda okukola omwana kasoma omutuusa ku ssomero bawa kisulo bawadde keya otwala school fees yokka totwala bikozesebwa ebisigadde obisanga ku ssomero. Ko curricular activities ng'okuyimba, okukuba ebivuga, okusamba akapiira n'okuwuga omwana bali mutendekera bwereere. Ate gwe enkuba kye yali ebweru omwana osobola omubalekera okumala ebbanga ly'onaamala ebweru mo ne bamukukuumira. Maama nsanyusa okukulaba olunaku olwaleero. Okusanga sebo. Wadde biringa bya nnaku osiibye oti? Si bulungi sebo. Obulumi bungi. Amannya bampita Twaire Catherine. Kanviiridde wano Makinde. Atwaire Catherine. Yes sebo. Wano tukusanze wobeera? Yes sebo.
ogenda sooka otulage gwe wenna tulaba omukyalo ono nga tannatunyumiza ki ekyamutuukako ngenda sooka nkukkirize akulageko ku ebyo ebiwundu bye yafuna ebiri ku mubiri gwe oba oli awo atunnyonnyole kyajja kitya era kyali kitya. So Dani ngenda kusaba ozuumingemu waliwo ebbwa eriri wano eno lya kyambe n'ebifaananyi waliwo bye bagenda okuteerako. Oh my goodness, bimalamu n'amaanyi bikaabya ow'emmeeme ennafu osobola obutabiraba. Kino ekyakutuukako kyajja kitya? Nnaku z'omwezi ali nga 13 Novemba. Mwaka ki? Mwaka oguwedde 2024. Nga ngenze mu kyalo eno Kyenjojo wenina akafaamu. Kyenjojo wammwe oba wuwo? Wange nagulayo buguzi ewaffe. Olinayo abantu? Nali ninayo omukozi. No, like olinayo abantu mu area eyo? Sirinayo wa Luganda. Walinayo omukozi? Iye. Omukozi bamuyita? Bamuyita Innocent Gumisiriza. Yali akolera mirimu ki? Yali alunda mbuzi, mbizi na nte. Ebirala muwogo biki emmere y'awaka. Wagula ettaka? Iye. N'oteekamu omukozi? Iye. Ttaka bugazi ki? Heka 2 n'ekitundu. So nga yabeerayo kuva mwezi gwa 3 paka okutuusa luno lwe yansala nga 13 Novemba 2024. Lwaki wateekayo omukozi? Tolina kuba nganda bazadde bo oba bbaawo okukuuma ebintu byo? Nedda, ettaka nali naligula mu ssente zange ez'ekyeyo. Wakuba ku kyeyo? Yesebo. Mu nsi ki? Iraq. Emyaka emeka? Myaka 2. So bwe nakomawo ne ngamba taata w'abaana bange ne mubuuza olinawo ki kubanga ssente zenkozewo zezino tuguliremu abaana ettaka tubazimbire. Wagenda omubuuza olinawo ki nga amuleke Uganda akola oba ssente zewakolanga ng'omuweereza? Alina akola, nali nziba mukwano gwange ezange ze neekolera. Nga tozikwasa bbaawo lwaki? Nedda, nali nsuubira nti ajja ziri. Wali tomwesiga? Iye. Naye ng'omulinamu abaana? Tulina abaana 2 n'olubuto lwa 3. Before genda ekyeyo olwedde wamulinamu abaana? Yesebo. Balinga mu myaka emeka omukulu? Omukulu wa myaka 13, omuto wa myaka 10. Mwateesa bulungi naye nti ngenda ebweru? Yali tayagala. Nga tayagala kumpa kyakukola nga mbeera waka nga nange byantama nga nange neetaaga akasente akange. Ne muyita ne mutuuza ne mikwano gye ne mugamba oba tompadde ngenda kugenda ngamba lwaki muwa condition. Ze ne ntambula ne ngenda. Before funa ekirowoozo kye kigenda ebweru enkolaganayo naye awaka yali nnungi nga temuyombayomba kulwana? Waliwo obuzibu nga kale ssente zatuwa ntono n'ekiranga atambula nnyo ekirako mwezi 7 ne ngamba oba mulimu gwe gwali gumutambuza ekiri? Nedda. Alina gurupu. Nga tonnagenda bweru mwali mubeera? Twali tubeera Namugongo. Saidi z'eri kira? Iye. Kati ssente ezakutwala ebweru weeyanga mukazi? Newalanga mu mikwano gyange. Nga tabimanyi? Kubanga ye yagaana okunyamba. Nange yensonga lwaki nagamba lwaki muwa ssente zange nga yagaana okunyamba. N'ogenda Iraq? Ne ngenda. Iraq twagendera just twasasula medical yeka ne passport. Bisigadde baatutwalira bwereere. Kati bwe wagendera ebweru eyo mwasigala nga mulimuko nga munyumya naye era still nga muwuliza? Kitono kubanga taagala mubuuze nti abaana bali batya. Ye okujjako nga ye yasazeewo n'agamba nti bwe kiti ne bwe kiti omwana we akwagala ne twogeramu lumu na lumu. Naye nga abaana baali mu mbeera nnungi ng'era abalabirira bulungi? Nali nabateerako omukozi ng'aze musasula. So we yalaba ng'ekyo kinaatera okuggwa ne yeeteesaako biproguramu byakunyanjula. Ne neebuuza emyaka 2 gye tumaze nga tetwogera lwaki ateekawo eyo puroguramu. Yakola gurupu nga sitambuuza tetuteeseza nti oba tukanyiza nti ki tenzikiriza. Lindako atandika gurupu ng'omugole gw'alina okwanjula talina kyamanyi. Gurupu erimu mikwano gye teriimu beewaffe. Ng'olwo mu gurupu bateesezamu biki? Bamusondedde ssente balaga nti ki agenda kunyanjula. Wabeerera ebweru eyo omanyi ebiseera ebisinga omuntu obeera naye musobola obeera n'obutakkaanya naye omumala akaseera nga temweriraanye omutima ogumwagala n'enkolagana yeddawo gwe wali omwagala muli eri nga laavu yaddawo. Nali simwinaako buzibu simwagala nnyo ate sinti namukyawa ng'oli awo. Kyenfa ku development y'abaana enkya bannaba batya kyataaliko eyo takitunuulira tekimuluma. Bwe wadda yakwanjula?
Era byali tebinakubawo, just yali kunsikiriza kudda waka. Yali nsonga ya kunsikiriza kudda waka. Era bwe wadda wagenda waka? Nadda waliwo ebintu bye nali nsuubudde nga nabitumya mikwano gyange e China ne bandeetera. Kati bwe babindeetera natuuka wano ne nkola ki? Ne nnoonya awo okutandikira edduuka ne bigaana. Ne nnoonya amaduuka ne gagaana ne ngamba kangende ndaba abaana bange kasita omwaka gunaatera okuggwaako. Then we tunamaliza Christmas njabba gye tunoonye. Wadda gwalinga mwezi ki ebiseera ebyo waddira mu Uganda? Naddira mu Feb, nali wakudda December ne bansindika Feb, nadda Feb. N'okomawo n'ebintu? Ne nkomawo n'ebintu ne mbitwala ewaka w'abana. Ew'omwami? Ne mbiwummuzaawo. Kati ekyokukola ne kinvaamu nga mpulira saagala kukola. Ne ngamba bwe naba siyiza ssente zino ngenda ziri. Bwe namubuuliza ssente tukolemu ki? Tuzimbireyo abaana. N'agamba ekikulu papa agumiikirizaamu. Walinawo nga ssente mmeka ezo ze wali omubuulizaako muteeseze? Baali bukadde 18 nga amaze okugula ettaka liri sisita wange yalingulira. Nga omwami naye alimanyiko? Nga talimanyi liri mu mannya gange. Wabula nga njagala ki omuntu anaabeerawo ankuumirewo wabeereyo ebintu in case nti ng'afunye obuzibu nsoogere netunda ekintu. Sinakindi nga neekoledde ekyalo kyange. Kati obukadde 18 obukuba ku mmeeza nti bwe nninawo? Saamugamba zali ku akawunti yange naye namugamba bugambi nninawo ssente. N'asirika n'angamba mpapa nnyo lwaki sigumiikiriza. Kati nze we nagukira amaaso ne ngenda eri mu kyalo gye bangulira sisita wange. Ne ntunula nali situukangayo ne mmala okulabawo nenzira waffe Bushenyi ne nsaba kazini wange anfunira omulenzi anaabeerayo. Bushenyi gye bakuzaala? Yeri ne bazadde bo? Gye bali balamu? Waliwo taata wange yekka. Maama yafa? Kitalo. So omulenzi ne bamunfunira yajja n'asula ewa taata w'abano abaana nga gwakusatu awo yasula olunaku lumu enkeera ne mutwala eri mu kyalo. N'abeerayo nga talina buzibu ne tugula embuzi, ente nali nazigula nga sinaba kudda. Ne tugula n'embizi ne bibeerawo ewaka. Waliwo akayumba ke twasangamu ne tuzimba akalala boys quarter busatu. Nga ntereezezaawo nga njagala genda kuwummulira eri. Ozimba eri ennyumba gye wagulira mu poloti ogirongoosa omwami tamanyi? Ke twasangamu kaali kabi ng'omulenzi alina kusula bulungiko. Ke twasangamu ne tukafuula ak'embuzi then ne nzimbawo boys quarter busatu. Emu ya mulenzi emu yange then n'ey'omugenyi oba taata ngazi. Omwami era tabimanyi still? Naye ng'akimanyi nti ngendayo nayo byenkolayo bisorosoro bwe bityo naye nga tatuukangayo. Assurance wagijjawa nti yali talina ky'amanyi? Anti nali simutwalanga yaŋŋamba nga tugende ne neebuzaabuza ne ŋŋamba tujja genda linda abaana bawummule. Teyalina mpuliziganya yonna yonna n'ono omukozi gwe watwala mu kyalo? Anti kati yajja namumiitinga wano oluvannyuma nga mu gw'omusanvu gw'omunaana eyo n'amutwalayo n'amulambuza. Omukozi yavanga eri nga bw'ajjako eno mu ttawuni? Teyavangayo naye nga yalinga alina essimu. Ate essimu namulekerako ne smartphone yange abeere nga akwata ebifaananyi andage kubanga mu kusooka yalinga alina kamapeesa ne ŋŋamba akwata eyange eno. Bosi wange yali yagimpa nga alina 2 ne ŋŋamba sigaze eno ze kansigaze eno nkikaale. Kaakati mwezi nga gwa 6 2024 nagendayo ne mmalayo omwezi gumu nga tusimba ebitooke ebipya ne mmala n'enzira eno. Nambuza yingo omaze ekiseera kinene biki ne mugamba mbadde nina byenkola. Taata abaana yakubuuza ng'omaze ekiseera kinene? N'aŋŋamba nange nja genda ndabe biki by'okola. Ne mugamba ye tujja genda mu third term holiday kubanga ye bampanvu. Ffe tulekeyo n'abaana gw'okomewo ntikaale. Kati bwe wayitawo wiiki emu omulenzi n'addamu n'ankubira nti ayagala genda waabwe. Ne mbuuza ye mazaawo mwezi mulamba lwaki tewagenze nga ndi awo? N'asirika. Ne wayitawo wiiki emu ne nkwata ekkubo ne nzirayo eri mu kyalo. Ekyenjojo? Bwe natuuka ne mugamba okay it's fine genda kansigale. Yagaana okugenda. N'abeerawo awo. Waliwo enkolagana eringa ey'okwagana wakati wo n'oyo omukozi? Tewali. Ate n'enkolagana eya bulijjo ya mukama wange n'omukozi mwali mukolagana bulungi? Nga tetulina buzibu. Nga tulina mize gyonna gy'omulabamu? Nedda, nga tagenda na ku mabbaala nga takola ki nga tanywa bitamiiza nga tafuwa na sigala. Alinga myaka emeka? 24. Yalina omukyala?
Simanyi. Naye yeye mukulaga bekyalo yalinga tayina. Nagana okugenda then nenkoma weno. Nembeera eno Kampala. Naye kyanuma nga tokubeera Kampala mbeera ntudde sina kyenkola ate nga nina ebintu by'okutunda biri mu nju. Nembeera awo nga ntegeka abaana bange bawumule tugende tubeere mu kyalo. Lwaki ebintu byali mu nju twabitunda? Nagezaako okutunda online nga tebitambula. Wano e Kampala mwali mubeera mupangisa? Kireke. Wafunda? Si wafunda, nyumba self contained naye. Kusaakolerawo nti nkola dduuka yawaka kubeera mu kusulamu. Biki ebyo watundiranga online? Nali nina mini washing machine, ggaali z'abaana, ngoye z'abaana ne ggaali z'abaana. Kati nga mbeera waka nga mpulira obulumi, taagala kusapootinga kusasulira edduuka, nange we yagaana ne ngamba kantuule ndabe. So najja nangambako mu Desemba tujja genda ewaffe mu kyalo ewaabwe wala Kongo eyo munda. Ne mugamba sijja genda, sijja kusobola. Nambuuza lwaki olina ogenda ku mpaka, lwaki ogaana? Nensirika ne neebuuza lwe najja ng'agamba byakunnyanja. Ebyo yabiwumuza bivaako, lwaki ayagala ntwala eyo ewaabwe situukangayo. Omwami Mukongo? Tuli myaka 13. Gye mumaze mu bufumbo? Mwefuna mutya today mabega katono nnyo Mukongo naawe olinga Munyankolezi? Mwefuna mutya? Ndusanga mu Kampala. Kati ne tujjaawo gwa tutambudde tuli mu gwa 10 kati. Myaka 13 bazadde be ngo bo bawulirizaako batu bawuliza. Mwe gyali atera kujja wawaka ne oba ntema yajja. Ali mu Uganda ye maama. Abeera Arua. So wenaddayo wano ogwo 10 nagenda nga nnya. Nembeera ensonga eyantwala sente nali njagala genda. Twalinga tufunyemu issues. Nga kantu katono nnyo katuyomba ne ngamba asijja kuyomba ng'abaana bange bakulu bawulira. Kankole ki kangende mu malaria akaseera ke balimu mu kusoma, then afterwards nzija nga bawumudde tugende mu kyalo. We nagenda oba yalowooza biki saamanyi. Tewaaliwo okusika mu ggwanga ogenda mu kyalo? Anti we mba siriiwo tadda wakabeera bwera sula bwera. Era we mba siriiwo mba muwadde waazi. Ate nze simugaanako okusula waka. Alina abakyala abalala? Simanyi, nze sirondoola ebyo. Nga ngenda mu kyalo nga tubeera mu kyalo n'oyo omulenzi. Nga mbeera awo wiiki 2, wiiki 3, wiiki 4. So nga mugamba kati ngenda kufunayo abalenzi 2 abapya. Gwe ebbanga lyemaze naawe kankutwale e Kampala then abapya basigalewo mu kyalo. E Kampala omuleeta kukola? Kumuwa ebintu bino ebyalinga mu nnyumba nga tetubitunda. Secretly kubanga tata w'abaana bange yalinga tayagala nkole ki? Nkole. Nimugamba kati mpamu weeks 2 ngende e Kampala mpangise then gojje. Kireze enkolaganayo n'ono omukozi yali nnungi? Tewaaliwo obuzibu nga mwesize. Nimugamba ojja genda ku dduuka nze nsindika ebintu mpola mpola 1, 2 paka nga biweddeyo. Nti kaale. Ng'aleeta abaana baali 2. Omu wakusigala mu kyalo, omulala ajja abeere naye nga yasika capati omulenzi omupya. Yabajja waabwera? Then ono mukadde w'okufaamu yakulira edduuka oli omulala asike capati. Kati nga wabulayo ennaku nali nzija Saturday lwali Lwakusatu. Kati Olwokusatu awo olw'eggulo waliwo yali atusombera enku. N'aŋŋamba sente nga mumpadde sente ntono. Konze kale leka onaakuteereko nga njagala oli eyabeeranga mu kyalo abamuweereza sente n'essimu ye nga saagala yange omulenzi agifune. Ng'amuwa sente. So nga mbuuza bw'onooba ogenda sente zange tozeerabira konze ziizino zitaddeko. N'azikebera nga kweziri. Olw'eggulo olwo lwennyini ne ngamba kangende ewaka. Kubanga waliwo we yali azizza omugenyi omulala ne ngamba kati bafuuse bangi kankole ki? Kangende ewaka. Kati nga nkubira taata w'abaana olw'eggulo nga mugamba enkya ngenda kujja. Nkola ki? Mpa transport. Sindi transport nali sirina nali mulima. Omugezesa olabe ng'omwami obuvunaanyizibwa. Kati nga tugenda olw'eggulo nga tukima amazzi nga tufumba 3:00 nga tugira mmere nga ntudde awo wabweru abalenzi baali teboozezza bintu. Nga mbagamba ayagala emmere aleete essowaani nga nkutte ejjiiko mmere eri awo biki. Nga tufumbye n'enkoko mbasibula nveeyo. Omulenzi oli omukadde. Osimbulayo kiro ssaawa 3? Nedda nali ngenda kukeera 12 enkeera. Lwali Lwakusatu nga nvayo Lwakuna ku makya.
nga ngendo kulingiza ye nga ali mufumbira ayimidde nebuuza yi bane banoonya sowaani kuzooza yali eri mufumbira saabifaako nali nkutte ejjiiko ntunudde nga sayidi eri nga yanva amabega ng'akwata ku nviiri tuwekwata ku nviiri ne ndowooza oba abadde aseerera naye ng'aleese kijambiya jjukira waka waliwo abalenzi babiri babapya n'omugenyi omu be basatu ye waakuna ze ndi wakutaano kati bali bize nga booza sowaani tebaalaba kisa ekyasooka nti kintu ali mu kutema oyinza ogamba omuntu ayimiridde buyimiriza nga yasooka wano yasooka n'atema omutwe wano kutu kati yali agenda otema wano yali ayagala wano ninteekayo omukono n'atema omukono eggumba ne likutuka kati we yaddamu okusala bali agenda sala wano ku bbeere olaba kino ekisuula ninteekayo engalo zino nazisala ne ziggwa nezikutukako kati n'aleeta ng'agala sala olubuto kubanga olubuto ali alumanyi ninteekayo eviivi kati bane we baamanya nti ono ali mukola obulabe omu n'amukwata buli obubiri obuto ne budduka kati we yamukwata nange nali sobola kusituka nti oba muyambe mulwanyise mukube engalo zaali zivuddeko nga ndi mukuwogana baneiba ne bajja bwe yalaba baneiba nga bazze twali twafeesinga kigeeti naye nga kyabibaawo n'abuuka n'agenda mu kutema talina bigambo byayogeranga tewali wadde ng'atema kisirise tewali wadde kyayogera n'ekyo n'ekimu nga gwe tomubuuza naye lwaki onkola bwoti ate nali samubuuza nange nali nebuuza oba kiki accident naye accident ya mirundi 1 2 3 4 yali nomo ng'obwongo bwe buli nomo 100% nga tatera vaavaako nali simulabangako nga akozesa bitamiiza kati nga akwata ku bolye nga abula n'essimu yange ya smart eri gye nali namuwa ng'agenda nayo nga nkola ki nga abantu bajja bangi tebaagala kunzigyawo bawooza simanyi balinde poliisi omugenyi yaliwo si waawano yali azze buzi ng'alina project gyagala tukole ya watermelon ng'akubira wa boda ng'owa boda ajja nga nkima nga bantwala mu ddwaliro lya UN eyo kumpi n'ekyenjojo town nga bakubira taata w'abaana bange yatuuka 11 ku makya nga bantunga nga banzigyayo nga bandeeta eno mu ddwaliro lya Magumba Entebbe wayitawo ennaku 2 omulenzi ne bamukwata ne wayitawo wiiki nankubira essimu naŋŋamba nsonyiwa simanyi ki ekyaliwo nja kukwatayo bukadde 3 mbukuwa okole ki akubira ali mu kkomera oba nga ali waka mu kkomera baali balinamu essimu ya bubbi tinja kuwayo bukadde 3 wejjanjabe nemubuuza ozijjawa kubanga sente ze yali alina nali nzimanyi namuwanga emitwalo 10 buli mwezi ate jjukira ali yandekawo n'agenda ewaabwe mu kyalo n'asipendingako yadda n'emitwalo 43 wazimanyi oti ali azikubuulira simu kadi nze nagimugulira ne pini nze nali ngimanyi esimu yange kati nga buli bwe muwa sente ze nzibala yali tayinona sente ze alinga zitereka so yaŋŋamba mbunjako obukadde 3 ne neebuuza sente agenda zijjawa nga tomubuuza kiki ekyakulikaawo okuntemu oba waliwo kintu kyajja buzi ye kyamanyi naŋŋamba ngenda kujja nkolayo ne mbuuza gwe kkomero looza oli wamwe mu lujja nti ojja kufuluma ojja ondabe yaŋŋamba nja kujja baamusibirawo kyegeegwa baamusalira tebannaba yagenda first time saaliyo then next week agenda second time so bwe nava eyo ne bantwala mu ddwaliro nenzira ewaka ewa taata w'abaana naŋŋamba mikwano gye wejjakubanga essimu ne bamubuuza lwaki bansaze ng'abagamba yali ammanja oyo yali tammanja baawo nga yagamba mikwano gye nti gwe okutema omusajja ono yali akubanja yali tammanja gye baawo yakijjangawo ekyo omulenzi namuwanga mitwalo 10 buli mwezi so wali mukwekwasa nga ndi ewaka nga mugamba sikola ate eri weeri musasula lwaki sigenda n'embeera eri nemba nga sinayo mukozi wa kusasula naŋŋamba omukozi nja musasula so katono nali neekwasa neŋŋamba omulenzi ayagala sente ze amanja myezi 3 myezi 2 naye nga otammanja kati sente ezo ze nali musaba za myezi 2 kitundu gyali mitwalo 26 ze namugamba nga njagala nzije transportingsemu abaana nga tukola ki nga tugenda mu holiday naye nga tezaaliyo omukozi wali omusasula bulungi just online wagikwata mwami ampe sente ezo nsobola zikozesa mu holiday
Kati namugamba akomyewo ayagala ssente ze. N'agamba ssente tujja zimwa ku Saturday ekyo nakyo. So abantu bamubuuzanga lwaki omukazi bamutemye ng'agamba omulenzi yali amubanja. Ne yakola statement yange yali mukwano gwe. Ye statement gye bakola nti yali amanja. Gwe statement bakolera nkolere? Wakaawo. Wali toli ready ko wali ozirise nga tosobola ku? Nedda nanze naye ngende ku police yangamba so agenda ku police bajja gamba just kabadde kali maina. Nina kwekweka ne balabo banfudo bamponye sina genda. Ate abantu bagamba mba sigenzeeyo ku ng'omulenzi azze mu kooti kitegeeza gyagenda emirundi 3 bakole ki bamusalire emyezi nga gijjo omusiba mala afulumye. Omwami yakugamba togenda? Sina gendayo. Eyakukolera statement yali mukwano gwe? Iye. Ate ali naye eri nga bakutema? Waawa no Kampala. Bagikola ne bagisindika busindisi ku bbaasi. Statement? Gwe tekirina bibuuzo bye kyakuleetera mu mutwe? Anti neebuuza ebibuuzo era nsonga nagamba anti wange mukubire mugambe omukazi takwata takola biki muleete tumujjanjabe yagaana busina kuva waka. Ate nengatako n'omulenzi nga ngambwa mpe milioni 3 z'ataali nazo. Omwami takukkiriza kuva waka ku accessinga ba security? Tayagala. Takukkiriza genda laba bazadde bo? Tayagala. Takukkiriza genda kola statement? Bagikolera waka mu lujja. Awantu wantwala kuva waka mu ddwaliro kuva mu ddwaliro waka. Ate n'eddwaliro line kunaaza bino wa mukwano gwe. Tasobola kunzikiriza agenda mu pharmacy ndala mbo baba anaaza. Bwe obujjanjabi asasula bulungi? Yasasula. Gwe muli olowooza ki? Speed eno gyonna gye yakola waliwo ekintu ekikwekebwa. Waliwo kyabikako. Ate neotekako n'ebya statement ate togenda gundi ku poliisi. N'omulenzi naye nankubira nangamba ojja kuwa sente zayo ataali nazo oli mwana mulekwa abeera ne jjajjaawe. Nakatogenda nko ku poliisi? Nedda. Sinaba. Guli ogwasooka nali nkyali mu ddwaliro. Then guno ogwokubiri simanyi oba naasobola. Kati gwe pulaninga kaki? Andyagadde ngendeyo mbuuze kiki ekyaliwo lwaki yantema. Biri ebiwandiiko ebyogera ku ttaka liri eri ani abirina gwe abirina? Zabirina ye tabirina. Takera nko ku makya n'agamba nti bimpeeko oba bindageeko omwami. Ye alagira ddala mbu tebimukwatako era tabiriiko. Naye abamanyi ennyo bagamba yagendeyo n'omulenzi n'amulambuza kati weebuuza we yamulambuza ngaani. Ate nali namukuutira ne mugamba omuntu talina kujja wano nga sinze muleese. Wafuna ag'omunkubo ng'omwami ettaka yalirambuula? Yagendayokko. Era ng'enkolagana ye n'omulenzi yali nnungi? Yaliwo. Ate nga nze eno andaga tebakolaga ne bamugamba nti omwana ayagala ssente zo baki alaga talina nkolagana etasobola mukubira nga ssente aziwansi. Munnayuganda akulaba oyinza musaba buyambi ki? Badde nsaba obuyambi ku nsonga y'olubuto. Badde nsuubira kuzaala mu mwezi gwa 2. Kasente ke mbaddewo nako gakozesezza kugenda mu ddwaliro. Buli woogenda balina okugamba genda mu sikaani kino ki buli wengenda alina okuspendinga mitwalo nga 25. Omwana teyakosebwako yadde? Talina buzibu. Nakagenda mu sikaani nga talina buzibu. Taata we tamwegaanangako era amumanyi? Tabyegaanangako naye yaŋŋamba kasita nkwate kubona enva ewuwe sisuubira buyambi era bukyanga tujja wano tetufunangako kintu kyonna kuva gyali. Kati wano tukusanze waani? Wa sister mami wange. Twajjanga 9 ogwa December. So okuva olwo tuli wano emikono tegikwata. Kati ani akuyambako kwoza ngoye, kukyusa ngoye, kuwambala, kunaaba? Baana bange. Kuliko omuwala? Omuwala ye mukulu myaka 13. Noono omulenzi gwe mbadde naye myaka 10. Be bakuyambako? Kati ekyokulya sister ya providing? Anti wange yatuwa. Tuwamukubira essimu talina kyabagamba yadde? Tetumukubirangako. Lwaki? Namwegayira nzije mu bulungi. Ne mugamba kangende ba anti bange banzijanjabe yagaana. Neneebuuza ensonga lwaki agaana tewali kubanga bamugamba nzije mbeere wano naamala okuzaala nja kuddayo yagaana. So nenziramu nemugamba badde nkusaba ngende eri wana abaana bato tebasobola kunaaza. Yaŋŋamba oba genda naye tosuubira kintu kyonna okuva gyende ebyeddwaliro ebyaki byonna
Tombuuza. Alinga myaka mikoba butona kavubuka ya mpoze. Myaka 42. Mukulu. Mukulu nze 35. Si muto, kyakola kitegeera. So kati ekizibu ekiriwo olubuto osolirira kuzaala. Iye. Tolina buyambi. Sina buyambi then nandyagadde nfune call data wakati w'omulenzi oyo yantemera alinga ayogera nani kiki ekyaliwo. Essimu ye wagifuna. Oyagala bakozese ennamba ye. Bakozese ennamba ye balabe yayogeranga nani. Kubanga bangambye kyokka kiyinza okunyamba ate tina kufuna order kuva eri omusango gye guli eri kyenjoji Kyegegwa. So okutegeera ani ayinza okuba emabega w'obutemu buno. Kubayo omulenzi agamba waliwo ekyamutemba. Kyalinnya bulinnya kintu ku mutwe. Kati gwagala omanye oteebereza nti n'omwami ayinza okuba alina kyamanyi. Alina kyamanyi. Eyo kutaka eto walina banneiba be wali olinako nabo buzibu nga mukayanira bisalosalo. Teri. Ne chairman era yeebuuza n'agamba kino okusinziira ekibaddeyo simanyi omuntu yeesigaane. Buli omu yeewuunya kiki. Ate buzibu bwaliwo nga nali ngenda mumuleeta abeera eno. Tewaali buzibu. Kale bannayuganda omukyala tumusangidde wano alina olubuto lukulu. Okusinziira kuba kugwa bategeera ebyembuto agamba abuzayo omwezi gumu azaale. Embeera agikunnyonnyodde n'agamba omwami yamugamba kasoositula ekigere n'ova mu luggya tosuubira adde empeke y'ekikumi alina abaana bonna babiri oli nabo wano. Nasooka nenzija n'omuwala alabe ewawe endaze. So etatuuka wano antu wange tasiibawo agenda ku makya n'adda olw'eggulu. Brother wange yandeeta n'agamba leka Vika asigale. Oli naye owayita wiiki emu ne yeereeta. Yeereeta yeka? Yajja n'owa piki yajja atuwerekeddeko. Namuleeta ne mbuuza lwaki ozze n'agamba bali abaliyo wadde bamuvuma bamuyisa bubi nasalawo ajje. Baani abaliyo? Muwala wa ssengaawe ne mutabani wa bbange omukulu gwe nasangawo. Alinayo abaana baabe yazaala. Ali omwana gwe nasangawo yali muto nga wagumu kitundu kati ali mu senior 3. Kati bba abaana tabakubuuza agamba nti abaana bange bo bali batya? Yabakubirako olumu n'ababuuza muri bulungi mwamaze Christmas bw'atyo. Yadde baweerezawo ka Christmas? Teyatuwa ssente. Enkolagana yaabwe ne dadi waabwe nnungi? Tebalina buzibu babadde eri nga basasulira fees. Naye nga yagamba we tumuviira tumwerabire. Kale mukunja gwampa amagezi zitoko oyisawo ennamba ye oba kati mpabuddwamu. Munnayuganda yenna ng'akwetaaze enkesi nga alina kyayagala okugamba okuwabulamu okuyambako n'obuyambi bw'oyogedde ayinza kufuna ati. Eno ennamba ya Airtel 0751 74 6240. Jiddemu mulundi gumu. 0751 075 74 74 62 6240. Erina ku WhatsApp? Iye, Ataire Catherine. Olina mikwano gye emirabe wali osharingiddeko kubategeezako kuyamba? Nedda. Nagezaako okunoonya Adija Kigozi naye si mwangu wakufuna talina gundi contact ku page ya TikTok. So nabivaako. N'ofuna Mukunja? Mbaddewo nezijjukira Mukunja namulabako nga nkyali bweru ng'ayamba abaana ashiba abaani neŋŋamba akamudduukirira. Bwe ngenzeyo ku page nga enamba kweri njogedde naye leero ku makya nansitukiramu era mugambye weebale kubanga abalala bonna si bangu bakufuna. Katonda amuwa omukisa baamu wadde alabika nga abantu bamulaba bw'abeera ku TikTok ndabika Yesu gwe mutima gwe. No, bw'abeera ku TikTok aleka ng'omuyaaye ate bw'omulabi wano maaso ku maaso muntu w'abantu oba ekikompiro ekyo ekibuzaabuza nga muyaaye. Nedda nti waliwo edda nze nali mufolowinga nyo waliwo ebyali ye wakati n'omugaga Walda simanyi Walda bamusalira omusango bangi bagusala naye nze saakusalira mutuwanga mba simanyi kyekyaliwo. Katonda yeka yamanyi amazima. Abamu era bagamba mbu yali just akozesa ekyo kufuna kyayagala. So abamulabiranga mu kifaananyi kiri ekyo abantu kye bayogera si bwe kiri. Nze simuwadde wadde olwata
Taddemu amafuta gesimanyi wa wavudde naye azze nayogerako ne SB4 ne mugamba so mbadde nkusaba onyambe nga tanaba nakulya kye namugamba yaŋŋamba ye mmwe muba musaba obuyambi kiki yakubuuza buli kaseera muba musabiriza obuyambi ne mugamba kale nja kuddamu kukubire twakoma kale ennamba y'omukyalo ono Kaso gifunye bw'oba olaba ng'akulemeredde ofuna yamukunja kweri kwekisipa ennamba yaffe kweri baako kyonna kyokola osobola n'omuwa amagezi ng'olina ne connection osobola omuconnectinga n'atuukirawo omuntu asobola okumuyamba kuba ekyayagala okumanya ani ali emabega w'obutemu buneeno kuba ebintu ebisinga bamuli meetings statement si gye yagikola akunnyonnyodde kyakumako ekyo ku poliisi tatuukanga nayo okwo omusango gye gutojjera ali eno Makinde talina busobozi omusango guli kyegwegwa so mikwano gwange kyeyalinga gwe wena nkuba kyeyo kino kibe kyakuyiga kuba nono nkuba kyeyomunnammwe kyeyalinga vidiyo giwe n'omulala fonnawo katubasibule Mukama Katonda omulungi abatukuume. Export TV to the world.